Neddala kituufu Olivia ye wali omwagala ebya serious kuba olaba agenda ebwetu n'omulinda paka lwe yadda muganda wange olimala ne just empisa ze zannema ninga gamazima mbadde ndi ready okusetulinga naye kituufu naye n'obwensi obwerabira oba wali tokyamutuusa gy'ayagala just era ne mood tezaaliwo nnyo nga nawe wali omumanyi yatuukira mu kuyomba obeera ogonjoola kino ate kiri kijja kwegamba nga tetwefuna nnyo kinene nnyo tugyalinga emirundi ng'egi ddala kituufu yali takulabamu makulu gonna ate nagenda nampika bino outing ng'ate siinaawo sente koje kafuneyo ababimusaamu abanaye abakazi andi abakazi kintu kizibu nnyo olaba nti oyo omuntu ayinza omutwala out just olunaku olwo olwo olunaku lwabeera abadde naye lwokka yeerabira bino ebirungi byonna byozzenga omukolera kugambye abakazi kintu kizibu nnyo ye kati olwo ogenda kuzzaawo omulala wa ngenda sooka mbeesonyi male okwetereeza oli mutuufu sooka n'oyipuwa mukono bavaawo wana balumya emitwe ye lindako nina kyenzijukidde kali ka girlfriend ko akali akeeru kaani sijjukira bulungi mannya gaako naye nzijukira wangamba oba kaabula bubuzi nkajjukidde simanya ke oba kaali ka zuzu kaali kalungi naye wai kaaliko eyo ku Facebook naye nakajja ku Facebook naye sijjukira nje kaabuli bo kaabuliramu iyo ovudde ku kyo kajjukira jesi wembadde wano ongambye muno Olivia mwagala nnyo nenzijukira munaawe kabaka wali obaddeko mulaawe negamba oba wali oyagala wali okagalako bwere yasi kaali kansanga sinaba kubikoowa nini season mwe abadde atya oyagala kutambuza ate beeramu naawe Noshiwe kubaguza mwana sisobola kubeerawo n'entebenkera mirembe nga ndaba ssente zange ze nandiyeyagaliddemu omusajja yazirimu nyabu weeks 2 bukyanga ovaayo kyakabira amata gaayika nga ne wansi gaakala kyali wange yakulaga nti ali interested towards you. Move on. Wabula nze kyaliwo sirina kye mwetaaza ononsonyiwa ayinamu ku ssente talinga oyo gayiwa kumazeeko emirembe. Nze ssaawa zino kye ndowoozaako ye revenge. Ate ogenda mmukola ki? Ssente wazimuwa weyagalidde tewaliwo kawandiike. Toli wampeta nti you file for the divorce mwawule ebintu. Nze ngamba kisingako n'obivaako kubanga ndaba weetawaanyiza bulobiri. Waba ogendeyo omusendesende akwagale nfuna oluwenda tumubbe.
Nyako, oli desperate. Bw'oba oyagala kukola revenge zo zikole wekka. Nina batolina kuggwamu maanyi. Weeks bbiri Grace. Teri kikyuka. Nsabye, nsiibye, n'omulimu nguvuddeko. Naye teri kikyuka. Lukasi yeeyongera kuba bubi. Okimanyi ebya Mukama birwawo. Toggwamu maanyi. By the way, nina ekirooto kye nnafuna. Nga waliwo Guy alwana okudda gy'oli naye nga tomuwa mukisa. Guy ki? Nawulira omuyita oba Ben? Ben? Sibangako na musajja gwe bayita Ben. Why? Bwe nawulidde ng'akulaga akwetaaga. Oba ogamba Benji? Siri sure. Niye abadde mu height yo kumpi. Benjamin. Oyo ex wange. Yabula bubuuzi simanyi gye yalaga. Mukama yandaze nga kirabika waliwo omukwano wakati wammwe. Nali njagala Benjamin n'omutima gwange gwonna. Teyalina nnyo kyali. Naye omutima gwamusiima. Kirabika Mukama akulaga nti omusajja gw'olina obbeera naye. Ng'agenda kuvaawo. Yagaana byonna bye nali nteesezza n'adduka. Ndowooza waliwo ensonga lwaki Mukama yamundaze. Tomanya yayinza okununula mu mbeera eno gy'olimu. Jebale kose. Kale se nawe jebale. Kale se. Oyinawo ku showers. Eshawa nyinawo. Nawe ez'esatu ekitundu n'omusanvu. Leta ndabe. Ono omuwala yali akola wano yaddawa. Mukama we yamugoba. Neno si eshawasi. Kino si ekika kya shawa kye mbadde njagala. Ate ekyo nga kye tulinawo ekirungi. Pozi ng'oyagala kugenda ate bakufere bakuweemu duplicate. Waliwo kino ekika kino ekya Chrome ekiringa ng'akabokisi. Ezo. Ezo sizirinawo. Kale, kanonyeke walala. Kale se. Andi, ono abadde ayagala kiwano? Sebo, wano si waka. Yoyo gwe gwe nagamba gwe nasanga n'Olivia. Okakasa? Omanyi ensonga lwaki taguze. Amumbuuzizaako n'okumumbuuzaako. Ozo olaba, tewalinaamu yatti. Osaagaana kumwogerako. Ye gigenda gitya? Why, si bubi. Just mbadde mpitiddeko n'onfunireko kalanki. Lucas, lwaki todde ewaka n'olya ku mmere? Nze nange wano sinzaakula ennyingi ennyingi. Ewaka teri pulaani yadde. Omukazi eddiini yamusuula eddalu. Olaba atuuka n'okusuulawo omulimu gwe n'awoza musimanyi Mukama si gwe yali amwagaliza. Okakasa? Nkugambye kati obuvunaanyizibwa bwonna ewaka nze abwetikka. Ate ekyo nga kika? Kika. So kati bwe nkugamba nti nsooka n'entwaliriza obudde n'embumala eno. Eri ewaka fisiti n'enzizaayo tulo. Kansuubire ezo kama ezo ozireka. Kyokumwagala kyo simwagala naye ate siri mutono. Kale. Kati
ku kya kamera onkoze oti walero lwokka edduuka sigera bisuula gyokola tebakusasula ki takaliwo kamera sente katono kirabika okulya nawe